Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbabuza ko buli omujo siziro kubera nga togobera fad project gwe mukutu kwoli eranga wano ojja kubera nga te osanga obwino nga bwatambula mu nsonda z'eggwanga ezenjawulo sakone bulugwanga video enkola yafe webera ntitaka ekigale eyo likinga sharing irako abalala awansawo mu kabox tekigenda kubera nga te osula wendowoozayo akubyogenda kubera nga te olaba mu katambi kano kakati bwino gwegenda kubera nga te tandika naye ndowooza kamere kate tandika n'amawulire ga Florence Nampijja wiki eno asobola okubeera nga te avaayo mu butongole naga nti ekimala kimala akamere nga te nsuulawo omulimu gwange wali ku BBS Telfina ensonga nyingi nnyo ezasobola okubeera nga te zimuleetera okubeera nga te ava ku BBS Telfina era agenda kubeera nga te ankuterawo bwino omupya asobola okubeera nga te ava mu nsonde bannange ekyamazima kiri nti ba TV presenters abasinga be mwegomba oba be twegomba embeera si nnungi n'akamu era nga recently mujjukira bulungi nnyo omukyala amanyikiddwa nga Sheida Gashumba yavaayo n'abeera nga ate munange ayogera bwino naddala ku nsonga z'okubeera nga ate munange bafuna omusaala bafunira ddala omusaala mutini nnyo era nga zimu ku ezo ensonga ezasobola okubeera nga ate zireetera Florence Nampijja okubeera nga ate munange yeegoba ku BBS Telefina sako ne bwino omulala gwesobola okubeera nga ate nkuleetera gwe tuula butuuzi kalira ewa Florence Nampijja bwe naba mbajjeeyo ndowooza ngenda kubeera nga temba twalako ne mu nsonga za Chosen Becky saako n'omwami we amanyikiddwa nga Sekajja saako n'omukulu amanyikiddwa nga Dictator Amiri waliwo ebipya ebisobola okubeera nga ate bivaayo ono bwino omukambwe era nga onookawuka ojja okubeera nga ate omusanga subscribinga akada ako ka notification bell kakoneko buli wendabandese video ojja okubeera nga tofuna notification nti kakati akagudde saidi zeeno gegano Sheikh Ashraf musomi wa dduwa enamba zisimu ziyitawo wansi ku stickers munoonye kajja kubeera nga takulombera edduwa nawe obulamu ojja kubeera nga te abukutererera ajja kubeera nga takuterereza byonna byonna ebikyaganye saidi endala Habibu Airport Pickup bano bo bajja kubeera nga te bakusabaza okujja ku kisaawe n'okutuusa yonna gye wandagala okubeera nga ate otuuka ate mu budde kasente kabadde kasente bonna abasinga kabadde kasente omu waliwo ekyo kibatisa it has been money nafunyeko olugambo olumu okuva munda olwalabye ekiwandiiko ndi munda mawulire ne obusemu nendandika obukuba nembabuuza banaye waagwana omukyala ekiwandiiko kye mutuweereza nga kiri so naked tetulabako kintu kyonna kyonna kitugamba mbu nno oba kino ne baŋŋamba no yafuna leave n'agenda wa mu leave ng'omuntu yenna afuna leave bw'aba ava mu leave yali mulwadde n'abakubira abakulu n'abagamba batange ndi mulwadde naye mba nihamunyongereyoko akabanga nkole ki nterere mpone kati akakabanga ke bamwongeramu agenda okudda ng'omusala bagutemye ng'avudde ku mazi kakkana ng'akabanga ke bamwongeddemu good wano itabadde wano ye kati bamutema kiwato bamutema koota bamutema koota n'abagamba nze temujja kunzanyirako kyano yange ekola kati ne wano bwe kyabadde agenda okujja nga bamutemyeko ne bamugamba mbu nno ffe twakuwa liivu ekibadde ekirala mbu ekyobulwadde ekyo kibadde ku ggwe abo badde tokolera kampuni ezo sentino ziribadde mukwata kati temukwata kaakati abagamba nedda tekijja kusoboka bamugamba kyekyo ate nga akimanyi bulungi nnyo bwe baba bakugambye ekintu ekyo alabidde ne ku banne abalala nti buli omu abadde not even misbehaving nti abadde amisingawo ku kintu ekimu nga bwe bakugamba nti bazitemye bazitemye nga ne woba omisinze meeting sigamba nti tokoze naye ng'omisinze meeting gyobadde olina okubeeramu omusaala cwi Dictator Amiri aguze emmotoka n'akajjala Chosen Becky onengedde naye mukunjo ojibya nga lwaki era amulengeza Chosen bwe yatandika okuzimba omanyi kye yagamba ababadde batudde ku mikisa gyange nabagobye abalugo tebakyalina capital yabagwako mu capital yabagwako bwato bwe yayogera bali bamuloga omulemesa okuba ku kyeyekolera naye kati yaguze emmotoka hybrid n'agiteeka ku social media n'agamba bannange
mwebale kunsabira abajjonkezi mbakubye ejjooka naye okimanyi nguze emmotoka mu myaka 27 gyokka obugala yogeyoge naye manyi mukunja nze ebintu ebyo buli omu embeera gy'ayitamu ate oluusi emusitula mu ngeri emu oba endala omwami abadde mu mbeera mukyala agenze bamututte abaana bampe tobampa naye emperero wali abantu bagamba kaffe katukuwagire katulye wadi ne Allah asiime obotegera impere bambi tugenda kujja tumuwagire era nze newuunya lwaki buli kiseera kyabakoze Amiri akiteeka ku social media ebasa Katonda omutuusa ku kkula gwaba muleme kumwogerera amawulire mu mafumbo gamba nti talina kyeyekoledde kati abiteekewo mubirabe mwogere ebituufu mubeere n'obujulizi Chuzeni Beki tali mu mukwano. Chuzeni Beki ali ku revenge. Abaana bano bwe baali batandika okweyagala bigambo bingi byayitingana ate bwe bazaala omwana ne gujja bagira. Chuzeni Beki gwe sitomulamba ng'oyagaza ki omusajja gw'osinga ssente. Chuzeni Beki gwe alina erinnya ku basajja bonna n'olonda yooyo. Chuzeni Beki yabaanikuzanga ekigambo kimu nti nze sinoonya ssente nnoonya mukwano. Era tewaliwo katambi konna mu mawulire ke wali olabye nga Chuzeni Beki yalinga ng'omusajja mu relationship nga kakkanya omwami we. Buli wabadde alabikirako eri ab'amawulire ng'alaga obwetowaze obungi eri omwami we, naye ng'ate omwami we ali wansi we mu byenfuna, ekitegeeza Chuzeni Beki mu relationship eyo yali anoonyamu kintu kimu, kuwulirwa nti ayagaddwa. Tewaali kirala kye yali anoonya. Yali anoonyamu kintu eki, kumwagala na kuwulira nti ayagaddwa. But the question is, ye omulenzi yawulizaako munneewe nti ayagalwa? Kubanga bw'oba osaba omulimu oteekayo CV. Nja sobola okukola kino, nja sobola okukola kiri, nja sobola okukola kiri. Era ebinnyonnyola ky'oli mu CV yo n'emirimu gy'osobola okukola kwe basinziira okukuwa omulimu. Lw'oliremererwa okuteeka mu nkola ebiri mu CV yo, kampani lwegenda okukusalayo. Katugambe Chuzeni Beki kampani ngeza bugeza nga Dictator Amir yali mukozi, naye ng'omulimu gwe gwakuwuliza ono nti ayagaddwa. The question is, Chuzeni Beki yawulirako nti ayagaddwa? To the extent omuwala oyo yatuuka okukolako katambi gye buvuddeko nga bakyalina oli omukadde so n'omupya. Naga bwenfanga ku malaalo gange bateekeko akapande nti nakwagala. Mwami wange nkwagala nnyo, omukwano gwe gugenda kunzita taata baana. N'akaaba n'atuuka n'omugamba ngwako mu kafuba. Ebigambo ebyo tebyali byamwe abalabi. Ebigambo ebyo byali bya mwami sipesifiki. Simanyi yali amukoze eki ku olwo, yali amusobezza atya ku olwo, naye ng'omusajja omukulu bw'empuliriza ebigambo n'eddoboozi omuwala lye yakozesa, omuwala yali akomyunikeetinga nabbaawe nti mukwano, omukwano gwe gugenda kunzita, bw'oba olina ky'okola lekeraawo, tommenya mutima. So waliwo bendabye nga bayita Chuzeni Beki malaaya. Mwe ba malaaya kubanga Chuzeni Beki abadde star ndowooza kakati emyaka nga 7 ku 8. Mu bwa star bwe yali asobola okufuna omusajja ow'ebbeeyi, abagagga b'omu Kampala, ne bwaki alonda eno ebbanga lye baabeera bonna n'atakoma kumulonda n'okumuzaalira. N'amuzaalira ate ng'alina ssente ze, ng'alina erinnya lye, ng'alina enduulu, buli waatuuka nga bamuyayaanira, kitegeeza yalina omukwano gw'omulenzi. But the question is, omulenzi yasasula bbaaka? Omuwala kye yali ateekamu ono yakizzangamu oba yakimuddizanga?
Omanyi omukwano gumenya nnyo ng'ogulimu wekka, abali babaddeko mu mukwano gw'obwomu mugumanyi nga gw'oyagala takwagala, nga buli ky'omuwa takisiima, byotonye byatonera ye gw'ayagala. Kakati omukwano gw'obwomu oba ng'anyiga ekisiikirize kyo mu disco bituuka ne bikutama ng'olina okunoonya ekiddako. Sigambye nti ye Dictator Amiru yali mubi oba teyayagala muwala, era sigumusalidde, naye ndi kummwe abagusalira omuwala nti malaaya. Bannange omuwala yayagala omulenzi, era singa mbadde sinnafuna n'alisaye Mukama Katonda ampa omuntu anjagala nga Chuzeni Becky. Nammwe abavubuka abato mbakuutira, bwe mubanga musaba Katonda abakyala, mubasabe abakyala abafaanana nga Chuzeni Becky. Chuzeni Becky gwe njogerako ye muntu aba ne ssente n'atanoonya balina ssente, ng'anoonyezza ggwe. Kayagadde ggwe asiimye ggwe. Ye muntu akwagala nga talina ky'omusuubira kumuwa okuggyako okwagalibwa naye. Ani atali yagadde kwagalibwa? Oba ani yali yagadde okubeera mu relationship nga gwalinamu naye nga gwajeeguya? Omukwano ng'ogulimu wekka guluma. Nze Dictator Amiru mukwano gwange ne mabegakaawo twayogerera nansuubizaayo olusaniya. Mwagala nnyo, naye wakati mu kumwagala ekyo tekigenda mubawa moral authority kuyita eyali mukyala we malaaya olw'okuba yamusuddewo n'agenda nani neyali dereva waabwe. Era kameramaani mbagambye ono tali mukwana, ali ku revenge. Gwe walisoose ne weebuuza lwaki mu basajja bonna ono era ensobi ze yakola kwoli teyaziyiga? Bamukriticizinga kwoli nti ofunye mwavu n'aganja mmuggyamu omuntu we yavaamu omuntu ne beenyiga ki ekisi, buli omu n'akwata amaki agage. Kakati Chuzeni Becky awo ku waiting area ye kuliko abagagga. Lwaki sibe yagenze nabo era n'asalawo okugenda n'ono? Ate ali mu mbeera z'oli kaŋŋambe eyamumenye omutima, ono ali ku revenge. Era musaasira abamu ne mufuna buttiimu. Bambi Chuzeni Becky, bambi Dictator Amiru, kwabo bambi tekuli victim ali ogwo. Yono wa wakati gwe bali mu kukozesa obukozesa okukkakkanya obusungu bwabwe. Oba osanga asobola okuyiga okumwagala okwaddala. Naye njagala tusooke tukkirize tugaane nti ono omuvubuka Chuzeni Becky ali mu mukozesa kulumya oli nti naawe owulire bwe kiruma. Naawe owulire bwe kiwulikika nga bakukiitinzeeko. Kyokka ate nenziramu emabega. Chuzeni Becky mwala wange, gw'okakasa mu bimu ku byakugambibwanga temwali mu bulimba? Gw'okakasa mu byonna ebyakugambibwanga temwali mu kukonjera? Lwa nsonga singa nzija ne ŋŋamba omuntu nti mukyalawo nno mwenzi ali ne wayita akabanga nandaba nga ndi ne mukyalo, kitegeeza mission yali yakubaawula. Oba singa ngenda ne ŋŋa omukyala bbaawo mwenzi ne wayita akabanga nga bamaze okwawukana ate n'otulaba babiri, kitegeeza mission yali yakubaawula. Nabwe kiti abafumbo mwenna muggale amatwe eri sayidi za mikwano gyammwe ne sayidi gya mikwano gyaffe. Oluusi akakamwenyumwenyu koofuna ng'oli nange kayinza okuba kanyiiza mukwano gwange, oba kakamwenyumwenyu koofuna ng'oli n'owwo kayinza okuba kanyiiza. Nabwe kiti amaka mugagjeemu third party, amaka mugagjeemu eŋŋambo. Omuntu anaafumba yo yaziba amatu n'abanga atawulira. Omuntu anaafumba yo yazibiriza n'abanga atalaba.
era y'ensonga lwaki amaka golowooza nti mulimu abasajja baddofe mwana wattu gawangaala kubanga balina emisango gye beefuula abatalabye n'abamu ne batuuka okugamba nti omusajja waawo baamuloga naye amaka kakisa gagendamu ezenkanankana kankulageko nga naawe ondagako anti oyagadde kundagako kakati katwerageko nga bagagenda sasikanga gachuze ne Becky ne dictator amaka kasita gayingiramu gundi namulabye nga bagajja kusasika nga aga dictator Ami ne chuze ne Becky emikwano gibeerenga bweru wanju emikwano tegibeeranga mu maka era nze ensonga lwaki ebiseera ebisinga bano abatutumufu we bagwako ekintu nga kino mba njagala okukyogerako nti mmwe abalala mukirabireko emikwano mu maka yemu ku nsonga lwaki bano baasasise obuteeguyaŋŋana n'okwagala okugwa olubege nga kuli ku sayidi emu nkiddamu ku nsi kuno omuntu asobola okubeera omwavu naye bw'amanya nti ayagalwa awulira nga ye mugagga asinga kyokka ate ku nsi kuno omuntu asobola okubeera omugagga naye kaali wammanta okwagala ajja kwewulira ng'omwavu asinga nga mubeereeyo nga mu maka gammwe fuba nnyo ekyokuwa ekisookerwako kye bayita omukwano kyo kiweeyo kubanga relationship eyo yaliwo nga teyeetaagisa ssente ng'ekigimusa ku sayidi y'omuvubuka ng'aziwa omuwala nga yeetaaga ekintu ekyo waayo kwagala lwakuba ate toomunenye kuba situmanyi n'akalimi k'olyako okuwulira nti ayagaddwa kaali kenkana kino najja kugamba mpulira nayagala najja kugamba mpulira nakola ki nayagala so omuvubuka n'omuwala bonna bayinza obutabeera bakyamu kyokka ate bonna bwona abalima bonna bakyamu kuba omuwala ayinza okuwulira nga tayagalwa ate nga ye omulenzi awulira ayagadde omuwala ayinza okuwulira nga ayagadde nnyo ate ng'omulenzi ye awulira ono tekikyavaayo buki vayibu takyagikola ki takyagiwulira nabwe kityo kuba n'ababiri bombi bayawukanye tubayigireko buyigizi tetugubasale kubeera si be basoose neki kye tuyiga mu kwawukana kwabwe first of almost omukyala abeerawo gwe nolabanga eyakoma nolabanga amuliko wekka naye muganda wange omukyala ne bw'aba wemuwalulira kkali era oli musanga mu bisegguusi nga waliwo akwebera abayimbi baaga teri mukyala akola ki addiba ate era teri mukyala yakoma Abdulmulasi yagamba omukyala abawa bbeeyi yali basudde okuva ku nsi paka kuyingira ntaana kyokka ate nammwe abakyala mulekeraawo okulowooza nti mmwe mubeera offendedi mwekka abakyala batukola ebintu mu maka naye olw'okuba nti tewali ddoboozi lisituka nga liwolereza mwana wa bulenzi tewali mwana wa bulenzi awangula musango eri mukyala era buli ekibaawo ffe twakalabirawo teri adde ku sayidi ya mukyala omukyala ne bwakuvuma mu takisi naye n'omuvuma bonna bakukyukira kubanga zo favors zajjira mu kitonde ekikyala tewaliyo awolereza kitonde kisajja musiguze kano kako weetaagayo ku driver weetaagayo ku kameramani kati nno bwe bwonkenka omuntu bw'obaako ng'obbye omukyala wa munno naddala owa mukwano gwo anti ne bw'aligenda mu katale okugula ennyaanya ojja kujjukira naawe engeri gye wakukutanga naye nga bbaawe mumulese mungi
ne bwaligenda wa jaga ha nange namufuna bwenti yalibanga agenze kwenda nabwe kityo onkumulitu y'abakyala abali mu Uganda okuganzaamu mukomusajja ate mukamunno naawe obeerako kikyamu ku bwongo n'okwagala mukomusajja kiba kivve naye bibi bisiŋŋana okwebaka ku nnyonyo kuwaakiri webaka ku nnyazaalawo waakiri funa mukomusajja atali mukwano gwo naye mukwano gwo waliwo abagenda okugamba nti Amiri yali yadduka dda ewaka omanyi ekyobezo ze zimu ku nsonga olowooza bano batandise kweyagala lunaku lwaggulo ayinza okuba batandika dda okweyagala aya nga ze zimu ku nsonga ezaddusa oli naye tusooke tunoonye embeera eno yatuuka atya ono okutunula mu ddereeva we era kameramaani we oluusi carelessness okulagajjalira omukyala oluusi okuwulira nga yakoma tewakyali mulala ayinza kumwagala oluusi abakyala abo we baagala ennyo fe ate abasajja tutuuka oba ne tufunamu engeri y'okuwunga nti baaba tulogerako ffe tuliwo ffekka tebayinza kuddamu kufunayo omuntu mulala omanyi ebintu by'omukwano bino byansobera saidi y'abaagalana bibanga poliisi n'omuntu wa bulijjo omusirikale bwakugamba yimirira kudduka kyokka bwakugagenda oyinza oyimirira meaning omuntu ayagala ennyo gyakoma okugoba gyokoma okweyongerayo naye walitambula nga ddeeri naawe oli mugobererako kikyentegeeza bw'obanga mu mukwano leka kulaga nti gwayagala ennyo toyiika nnyo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.